bakwano bange mwenna abali ebweru w'eggwanga n'abali wano munda mu ggwanga, thank you so much. Mwebale kwagala Plan Mulekwa, mwebale kwagala Junior, ate nga ne mama wa Junior mukyala Florence Tamale abatumidde nnyo. Baganda bange bonna babatumidde, Bridget ne Winnie babagala nnyo. So mwebale kwagala Plan Mulekwa, mwebale kwagala Joseph Tamale mirundi. So babuzaako mwenna okwetoloola Uganda, ebweru w'eggwanga. So mama wange abatumidde abagala nnyo. Yes, muntu wa kwogera si wa kamera. Si muntu wa kamera, si muntu wa kwogera. Ne baganda bange bonna Winnie ne Bridget nabo babatumidde, nabo si bantu ba kamera. Babeera nnyo mu byabwe, they mind their business. So week eno mbebaza nnyo mwenna ababeereddewo brand yange n'abagala Junior ng'omuntu bagala tata wange Mwami Tamale mirundi senior. Mwena thank you so much. Mwebale nnyo naye above all nebaza nnyo the Domitry, Bruno K, Lili Pazo, Shalom, Frank Antambi, Kasuku, Saimon, Sakozi Faluk, banange mbebaza bankoledde zipate nga bakulembeddwamu Bruno K. Basista Sister Bruno K, Sister Shalom, Sister Frank Antambi, Professor, Sister Lili Pazo, basista bambeereddewo. Bankoledde zipate every day, akasente bakampadde. You guys bambi honestly mwebale Kasuku, Saimo bana mwebale. I didn't know I'm loved to that extent. Junior nalisti manyiti njagalwa okutuuka awo era kyampaliriza by the way okuddayo nenebaza Katonda. So basisters basisitahudu bankolera zipata abo bolaba ne basooka banzinira amazina ndiba wachi. You guys ndiba wachi kati nenzira ku wider media, the wider media family, Balista Timo, abali mu mainstream, ba tiktokers bambi mwebale kwagala Junior as a brand. And thank you so much bona ba media personalities, the media personalities, ba media personalities mbebaza kitegira ba tiktokers ba MC Chumi bona kawe natandika omenya amanya week eno we nakitegira nti Junior abantu banjagala kale buli Jose kimanyi naye Plan Mulekwa we nakitegeera mbadde mpite eyo yonna mu luguudo ng'abantu bonna Junior tuli naawe banange banna Uganda mwebale Fifi da Queen Edimezaya bambi mubadde banji lumbuye. So thank you for the love mwebale nnyo bambi, thank you for being there with me. I really appreciate. Bonna ba YouTubers mwami quiz ba YouTubers mwenna. So nenebaze nnyo abayimbi, musicians, abayimbi abankubira ku masimu ne munyongero okungumya abayimbi mbebaza. Era luli naliko ewa Alien Skin mukwano gwange nga abayimbi abasinga obungi nti bakwano bange. Most of the musicians bakwano bange. Era ku concert ya Shiba Queen kama Shiba yampa table, Shiba kalungi yampa table, nangamba Sisita Junior jangu tukukuba omuziki nawe okitegeere. Ameri ya nambala naye Ameri yandi kuwachi mukazi gwe, naye Ameri yandi kuwachi. Okay, Ameri ya kiki kyonjagaza? Ameri ya nambala okunjagala bwoti omukazi gwe. What do you want from me Ameri? Kingambe kati oba nanga Ameri yayina sente, yanyirira, yayina omutima omulungi, byonna mu concert ya Shiba Ameri ya nambala ye yangulira byakunwa mmere. Banange balabiridde Mulekwa bandabiridde. Ameri ya nambala banange bano omukyalo oyo bwe mumusanga Ameri mumunebalize nnyo. Nze ku concert ya Shiba just my only job was kujja
The table was there. Drinks were there. God bless you, Amelia. Mosei kagato. Wabula banange Mosei kagato. You people. Abantu banjagala bambi, and honestly sija chitwala for granted. Nali simanyi nti abantu banjagala modo music. My God. You guys never just simanyi nti abantu banjagala bwe but I didn't know. Chobranga mami nabadde sagala kujja. I didn't want to become emotional. You guys, I didn't know. Tabana Uganda munjagala. Badia. I didn't know. Banange mumpe kubirabo. Ni akampereza. Bambi, I didn't know that I'm loved this way. Mwebale nyo bambi, mwebale kwagala my dad. The late Tamale Mirundi Senior, mwebale kwagala Junior as a brand, ba sister mwena, ba YouTuber, everybody. Thank you so much. Aba government, bakwano bange, abali mu government, those big people, abankubira ku masimu, ne mumbulire ekyokola. Namwe mwebale aba government. Aba government. Mwabankubira ku masimu bambi, those friends of my dad who have stood with me and abampadde assurances. Kimulavu Megatroni kale nyenda kwesimbawo ku MP. I'm going to stand for MP Kampala Central. Sister Junior nyenda kwesimbawo ku MP. By the way, and I'm serious. Nzija ku MP Kampala Central. Bili abiri mu mukaga. Akitegedde kubirako mukama engale z'amaanyi. Nzija ku MP. Bili abiri mu ki? Tuyina okuwangula akalulu. Tuyina okuyingira parliament. Tebannategeera. So, bili abiri mukaga nyenda kwesimbawo ku MP Kampala Central. Era bannayuganda nga bwe mundazo okwagala. Njagala munjiira obululu. Ate bwe mala okuwangula bwenti. Nga fena tugenda mu parliament. So MP Kampala Central Sister Junior nzija. Posters nazikubye dda. MP Kampala Central Sister Junior twagalayo concert. So nabadde mu kivulu kya Shiba Kalungi. Shiba yakoze ebyafaayo bambi. Shiba, you made history. Mu butuufu omuntu atayagala Shiba gwaliko ekikyamu. Oli omwana yatukubya omuziki. Shiba watukubya omuziki. The concert was good, by the way. Concert yabadde y'amaanyi. Ebyaddala show ya Shiba yanyumye. Sejja kubalimba. Show ya Shiba yanyumye. Ekisooka obungi. This time round never abategesi. I want to thank the organizers abategese show ya Shiba. Bambi mwategese bulungi. Nze gwe mulundi gwange ogwasoose okujjaawo okusimba layini nga layini etambula. Ku luno security temwatubezezza ku miryango. Jangu ne kaadi yo, jangu ne tiketi yo yingira. Abantu ababadde ne tickets tebatawaanyi. Apart from bana ababadde bagula tickets there and then. Be bafunyeemuko that delay. Naye woba obadde wagula tiketi yo ebintu byabadde by'amaanyi bambi. Shiba yakikubye. Echaddala Shiba yayimbye bulungi. The performance was good. Abali mu VIP it was good. Abantu bambi banyumiddwa. Era Shiba Kalungi bambi, thank you so much. Your concert was a success. Abantu bazze. Abantu babaddeyo bambi. Because VIP yajjudde tables. Ate ne ordinary ne bajja. So Shiba ate dobozi lyavuddeyo bulungi. Era babadde bagamba Junior Shiba tamanyi kuyimbira ku muzindalo. She had a fantastic performance. Shiba yabadde ne performance nga nungi. Ebyaddala oba yamaze funa lubuto. Shiba, I don't know we wafunye olubuto. It's when you had a nice performance. Simanyi Shiba we walinga toli pregnant
ebintu byo byali bibulamu ng'eddoboozi terivaayo bulungi Shiba the day you got pregnant eddoboozi teryavudde tetwategedde ng'oyinza okugamba Rihanna yayimba Shiba yabadde pregnant naye ng'ebintu byakola binyuma nze nali naludde okulaba omukazi w'olubuto eyeekaza naye Queen Kama kyo wakikubye weekazizza bulungi nnyo n'ojja n'olubuto lwo n'oyimba n'ogenda. There is nothing as good as that. Nze nno nabadde ntidde nga manyi nti engeri Shiba gy'alina olubuto ebintu biyinza okugaana but you people it was a success. Omwana Shiba ke yeekaze kajje n'olubuto katuyimbire ketuzine era nebaza nnyo omusajja eyafunesa Shiba olubuto. You opened up her voice. She really had a great performance. Chokanga ali lubuto. Kati gwe muyimbi ng'oli mukyala nga toyina lubuto lwaki toyagala kuyimba? Oneekwasa ki? Muli eyo mukola gwa kunama. Shiba yabadde n'olubuto myezi 8 najja ku stage n'atukuba omuziki ensi n'enyumirwa. I think the pregnancy must have opened up her vocal lyrics. Olubuto lwagudde lyrics za Shiba yakutte omuzindalo nga you can see a legendary. I mean Shiba mushoze wali okoze eno yabadde yakabi oba lwakuba oli lubuto naye ky'ekyamazima Shiba twabadde tu celebrating ati because you were pregnant. Omulamwa gwa show gwatubuza omutuufu wabadde akutulaga lubuto oba kwa byonna wabijjeeyo bulungi. What were you telling? Okay, Shiba yo concert yanyumye naye omulamwa gwo gwabadde ki? Ka abalabi basigadde tebakite yabadde baby shower ka Shiba yakoze baby shower itabangawo. Shiba naye yanyumye nze it is the first time okulaba baby shower erika abantu abangi. People came in numbers. The VIP was full, ordinary was full, but we ne bagala n'emiryango. Gates were closed. Nga bantu basusa obungi naye nga tuli ku baby shower. Kale bambi twebaza nnyo abawagizi ba Shiba abatamulekeredde. Those fans abali royal. You know abantu mumbuziza Junior lwaki Shiba yakikubye. Shiba has music. Enyimba zo Shiba zina. Yes kale wadde twabadde ku baby shower but Shiba had songs. Abayimbi nkibagamba nnyo. You must have music. Abana Uganda bajja kujja bakwagire as long as oyina ennyimba. Buli luyimba lwa Shiba it's a hit. Buli luyimba. Yo mayonule naye Shiba wanyimbide kana kayimba. Yo mayonule my Johnny Rembo. Yo mayonule abana beyagadde. The concert was full of vibe. It was full of love. Era oba abadoze n'omwagalwawo ennyimba za Shiba muzimanyi za love. You do me like an exercise onkoya nga exercise mpika homework. Abana beepieces homework. Embuto ezabadde awo nga abana baga mpika homework ne baba pika homework. Kasita Shiba yakubyaka akayimba. You do me like an exercise onkoya nga exercise mpika homework ne beepika homework. Bali babadde mukola exercise. Abana beyagadde. So now I think if not mistaken Shiba's concert yegenda okuba concert y'omwaka. It was really a great success for her and she had music, performance yabadde nungi, olubuto lwe twalulabye because she's pregnant. Shiba n'akola likodi ye muyimbi asize okuyimba nga ali lubuto ate bambi teyalukwese. Shiba weekazizza bulungi tewayambadde bino biganduula. Omanyi abakazi kasita bafuna embuto batandika okwekoza azifu kipya nnyo gwasoose okufuna olubuto. Shiba teyakikoze yasigadde kweri ennono ye ey'okumaasula. Awo kanzi Shiba linakwagalidde. You did not change your brand amidst your pregnancy. Era wasigaddeyo kweri ennono yo ey'okumaasula ng'olubuto lwe lukulembedde naye ng'eno wansi madamu tulengera buli kimu. Shiba tukwebaza twabadde tumanyi ojja kugira mu gomesi abakazi balina akajanja nedda yambala gomesi yambala sharia. Shiba teyabikoze era fe ababadde bazze okulaba Queen Kama twamulabye kubanga fe ababadde eno backstage nga Shiba yabadde ambadde kanika kabbulu kati ng'olubuto luyiseemu bweruti ng'osobola okulabira ddala what is important. Omanyi sezo tuba tugeze kulaba bikulu what is important. So Shiba nkwebaza fe ng'abawagizi babakuwagidde all the years obutambala biganduula obutambala gomesi na bikooyi wasigadde mweri ataye y'okumansula era we tukwagalira tokyusa wadde kale tewatubinuluddemu we understand because of the health of the baby. Tewasitamyemu katini kano kookola akonze obwedda keninda
Shiba ina customer mwako ngali ku stage natulaga nambole nogati yes sete zange ziweddeyo. So Shiba yasigadde ku none ye yokumansula much as she was pregnant. She had a very nice performance. Edobozi lyaba deliver bulungi nebazanya abakoze ku sound. So many times tugenda mukosa tizino nga sound mubi. Ng'omuyimbi ayina ennyimba, ng'omuyimbi asobola okuyimba naye sound n'agaana okuvaayo. Naye nebaza abakoze ku sound ya Shiba. The sound was good. Babi mwatutta obudde. Sound ki yakoze? JJ Sounds. Ani alese sound? JJ Events. JJ Events wakoze bulungi nnyo bambi. Sound twabadde tujuulira bulungi. Because there are some moments Shiba yabadde asiri nga abambaki nga basirise. Nga nebidongo bisise nenge dobozo liwulira bulungi. This time round abakoze ku sound yabadde nnungi nnyo. I want to thank you so much. So many times aba sound baletinze down abayimbi. Omuyimbi najja asobola okuyimba ne sound n'agaana ne this time round bambi eyakoze ku sound webale nnyo. So nenebaza abazze mu concert abaana baba avuddewa. This time round VIP bagiwadde emmere. We ate food n'emyenge batuwadde. Buli table ababadde mu VIP batuteereddeko emyenge, these expensive wines. So many times tugenze mu concert z'abayimbi nosasula VIP table notasangako kyakunwa. This time round mu show ya Shiba kyenasinza okwagala, the drinks were there on every table. Nenebaze nnyo abategesi mwatuwadde space ey'okuziniramu. Mugenda ne mupanga bitebo ne mubiteeka kumpi ng'omuntu ne bw'ayagala okuzina talina waazinira. This time round ku show ya Shiba they gave people space to dance. Tebo zabadde si nnyingi ate nga si ntono, space yabaddewo. Nebaza abategese VIP section mwatuwadde space ey'okwetaaya. Naye tugeze mu show z'abayimbi oyagala kupama oyagala kufuka toyina wooyita. Njagala kuba musician. Nategedde people you love me nyenda kola concert yange so ndi mu studio nyenda fulumya bamba oluyimba lwange olugamba nakoowa abantu. That new song jetuna ne sister Brunoke, ne sister Lily Puzzle, ne sister Shalumu Mwali, backed up by sister Professor Ntambi. Luyimba lwa ba sister nga twogere kimu nakoowa abantu. So nga nkuba lyrics so bambi mumpagire mukaliya yange y'okuyimba gyendiko ate nga nekubwe mupinzija. So sisters in the building matumedeko nyo, sister Shalom, sister Brunoke, sister Frank Ntambi, sister Lily Puzzle. Senga Puzzle takyali sister oyo senga Lily Puzzle ye mukulu waffe. Nebaza nnyo ba sister bange mwena, sister Shakibu wankubira ku simu, sister Gurunedi you are there for me. So okutwaliza ewamu ba sister mwena mumbeereddewo. Thank you for the party. Bankolera parties bidi. Pulani ndi mukuza Kasuku otandise okola emirimu gye njagala nga pulani ndi mukuza. Kasuku wafuddeko nno bamundekera bannange. Kasuku don't run from your responsibility. Tata wange bwe yali mu ddwaliro Kasuku yakugamba ondabirire naye kati natandise okulya ku ssente. Kasuku has given me money. Yansasulira hotel to have rest nga pulani ndi mukuza nandeetere kazi nga sava. Kasuku ekikazi kyewandeetera ne Shalumu kyali kisava era nakirya. So Kasuku ebintu byokola, the things you do for me, I really appreciate my brother. Ekazi ndio lyali sava era nalirya. So nga pulani ndi mukuza Kasuku naawe tukwebaza olwokuba otandise okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo. You have started doing your responsibility. Okulaba nti muleko abeera happy. Ekikazi kyo baba Shalumu ye yakironda. I don't know why Shalumu ayina good choices of women. Era Shalumu ekyo ekikazi ayina okubanga yakironda kyemwandeetera on that party ne mwa Junior tetulina bingi byakuwa naye ke tukuwe ekkazi lino olirye. Yeah, she was fairly sweet. Shalumu tewalonda bubi. I think yali Ntambi ye yamulonda. Ntambi gwe walonda omukazi oyo. You have a good choice of women. Kyali kikazi kinenenene nakingamba mulekwa nzize wano kusomera kiraamo kya kitaawo. Bana abakazi beekaza. The woman told me mbo nzize wano kusomera kiraamo kya kitaawo nga kati wikiwiru era mune nakinsomera. I really had fun. Kati nga abantu bali eyombo bampalana naye no nawalana Junior alumu omutwe. You'll get headache for nothing.
Those who don't like me, bajalumu omutwe. I'm in my life. Zanyumirwa bulamu, I'm enjoying life. Zanyirira nava ku bantu. Zajuni yechenyereza kiri yetu nava ku bantu. That's why I look nice. Nkola binyumira ensi najita. Ndabanda be. Nava ku bantu. Kati I do what I wanna. I'm living life. Life is short. Weyagale, have fun. Kola kyoyagala. Mukwano kola kyoyagala. Obulamu bumpi okusinga okubeerawo ng'obumalira kubatagasa. Live your life. Mweyagale. Be happy. Bw'oba oyagala zina. Bw'onaafa tolina kyogenda kukola. The day you die, webikoma. Teri yali avudde mu ttaka naye yeeyagala. So people, stop stressing yourselves. Mulekerawo okwemalako emirembe. Obulamu kyoyagala obufuula kye buba. Obulamu kyoyagala obufuula kye buba. There's no need okubeerawo omeze emitaafu oyasaba. Kwana mukule bannange, grow up. Mukuleeko naye tufa. Let people enjoy life. Kitegedde. Sikyali stressinga Nancy. Anjagala atanjagala ndeke. Munene sikyali stressinga. N'abantu, those who love me. Those who hate me. It's okay. Life continues regardless. Obulamu butambula regardless. So, me I'm enjoying my life. Nze mbeera happy mukimanyi. I'm ever happy. Sirwa kwati sina bizibu. But you are the one to give yourself happiness. Wano teri agenda kuwa sanyu. Esanyu gwalyewa. Nobody will give you happiness. Era obadde oli awo ngoloza ati abantu bajja kuwa essanyu, mukwano weerimba. Essanyu gwalyewa mu mutima. Essanyu si bugagga. You don't need money to be happy. Just be contented n'ekyoyina. Ekireese obuzibu bantu butasiima kitono kye balina. That's where all problems start from. Munsi siima n'akatono k'oyina ojja funa emirembe. Naye buli w'olulunkana. Lwaki gundi alina kino? Lwaki nze sikirina mukwano ogenda fa stress? Mutonzi waffe yasalawo. It is God who decides. Alien Skin teyakera n'asalawo kyali. Bobby Wine teyakera n'asalawo. Katonda yasalawo. It is God. Katonda okwagala tebakugula. You can't buy to be loved. It comes in natural. Abannayuganda nga bayagala omuntu baba bamwagala. Newo bagati omuntu oyo musiru, newo bagati mugezi, they don't care. Bo baba ina kye bamwagalako. Because people muganyo beera real. Be real to yourself. People love you the way you are. Tosana kwefuula mugezi, tosana kukola ki, beera kyoli abantu bajja kwagalirayo. You don't have to struggle. People will love you the way you are. Tosana kusoma nnyo. Tosana kulabika bulungi. Alien Skin yasinga okwambala. Mubayimbi Alien Skin yasinga oyimba. But abantu bamwagala. Bobby Wine yasinga ebitabo mu Uganda. If education was the basis of love, why are professors not followed? Singa ebitabo kyali kyamaanyi nnyo, lwaki ba professor tebaba following? Why are celebrity nga professor? Okwagala kw'abantu tekugulwa. Eba favor okuva eri Katonda. Omuntu abantu nga bamwagala ne bw'omulwanisa. Ne bw'omwogerera era bajja sigala nga bamwagala. That's it.